Mukama waffe yeebazibwe nate atuleese mu kiseera kino tutunulira mu byafaayo bigenda mu maaso mu nsi eno. Njagadde nate leero okwogera ku bigenda mu maaso mu nsi n'okwogera ku bibiina nti amaanyi abiri agatambuza ensi eno kwetambulira. Tumanyi aga Katonda n'ag'omulabe, naye nti ag'omulabe geekwese nnyo nti ebigenda mu maaso mu nsi biyina secret societies ezaakolebwa okuddukanya ensi eno, era nga zivuga zitwala ensi eno paka okukoona kwayo okunaakoonebwa nga Yesu akoma omulundi ogwokubiri. Naye secret societies zino ziyina maama waazo, era maama waazo oyo omusanga mu kitabo kye bayita okubikkulirwa. Nga tetunnakibikkula, katusabe omutukuvu Mukama Katonda ffe tukwebaza kubanga otwagala, watuwandiikira bino byonna olw'omukwano gw'olina eri ffe, ng'oyagala tubeere abalamu mu ggwe. Jangu Mukama otuyigirize abaddu bo nga babikkula okuwulira akatambi kano, bajjukize okukatambuza n'eri abalala. Mbisabye nga mbisa mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ngambye ensi eno erina secret societies ezitambuza ensi kwetambulira. Gw'olaba ebintu bigenda mu maaso, naye waliwo agabiina agali wansi w'olutimbe agatambuza ebintu. Maama waago y'ono omusanga mu kubikkulirwa essula 17 olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano. Kansomeyo agamba bw'ati nti omukazi oyo yali ayambadde ebyakakobe n'ebimyufu nga yeewoomeza ne zaabu, nkaagala nnyaako, mugagga muzibu, naggo ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo ennyo, n'ago ge bayita luulu, ng'akutte ebyenyinyalwa n'ebyobugwagwa by'obwenzi bwe. Omukazi ono ng'akutte ebyenyinyalwa n'ebyobugwagwa by'obwenzi bwe. Omukazi ono kanisa egatta obuwangwa n'egatta n'ebyakatonda. Kwegamba nebeera mu vulugu oyo, kwe kuwulira nti mukazi ajjudde ebyobwenzi, akola ayenda eno n'agatta. Olwokutaano, mu kyenyi kye mwali muwandiikiddwamu erinnya ery'amakulu amakusike, Babulooni ekibuga ekinene, nnyina w'abamalaaya n'ow'ebyenyinyalwa eby'oku nsi. Omukazi oyo muwulidde, temwerabira buno bunnabbi, kubikkulirwa bunnabbi obwayolesebwa eri Yokaana ng'ali ku kizinga Patimo, ng'omulabe amuzinzeeko. Ye mulabe omumanyi, ye Roma, kati akulemberwa eddiini emu eyo yalinga emuzinzeeko, bamuzinzeeko afe. Yesu gy'ajja kabwejumbira yennyini alabikira Yokaana, amutegeeza ebyafaayo by'enkomerero y'ensi, ebyafaayo ebijja okusangibwa ensi Kristo bw'anaaba agenda kudda. Obisanga mu kitabo kino ekyakubikkulirwa bunnabbi, era osangamu ebigambo asomamu ategeere nti si ekigambo ekitabo kino ekyakubikkulirwa si ekitabo ky'osoma n'okitegeera ku face value. Bunnabbi bujjudde omwo. Kyawo wali okugulumikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo, obisanga omwo ng'amaze okubuulira
banange tugambye ngenda kwogera ku secret societies n'entalo ezigenda maaso mu kiseera kino. Nenkutegeeza nti secret societies zino zatandikibwawo Rome. Kankuweko summary, ngenda kuziyitamu mangu. Era secret society esooka ye Jesuits. Bano wakati nga Roma eyali ekongojja eddiini ku nsi, nga bamaze okusaanyaawo abayigirizwa n'abo bonna abaali bamanyi ku Kristo, batandika okwekkiiranya n'obuwangwa n'eddiini. Omwo kiki ng'ani ayingira? Omufuzi w'ensi eno Swaitani ng'ayingira. Kwe kugiyita omukazi, kwe kumuyita omwenzi, kubanga agatta eno n'eno. Kakati omukulu ono wakati mu bantu Mukama be yasitulanga nga ba Martin Luther, ba John Huss, ba John Wycliffe n'abalala obamanyi ba Zwingli, Mukama yabasitulanga ne bawakanya obulimba obulabisibwa mu kanisa emu, ne babattanga bubi nnyo. Babattanga bubi nnyo, ne babokya omuliro, ne babasalamu ebitundutundu, naye nga ani abatta ddiini enkulu. Kaakati mu kusaanyaawo abantu abo, balemererwa okusaanyaawo abaziba obujja ekkanisa, aboogera amazima nti Bayibuli tegamba bwetyo, Katonda tagamba bw'atyo. Ne baleetawo ekibiina nga kitandika ng'ekitali ku kkanisa naye nga tikiri mu kkanisa, ba Jesuits bano, nga bajja okulwanyisa reformation y'abantu gye baali bakola ku kkanisa y'e Roma, oba giyita obwa Papa. Ekibiina ekyo biina obugendererwa byabyo biwanvu. Jesuits banaddiini, maama waabwe ye mukazi oli bwe tusomye mu kubikkulirwa 17. Ebibiina ebirala obiraba Illuminati. Ebyo bibiina ebyo ate biina engeri gye bigenderera mu byobufuzi, nga bikolagana ne ba presidents okulaba nti pulezidenti wano gundi biina amaaso, bajja ne ba ayinga nti ono yababeera ono, naye nga beekwese toyinza kubalaba. Illuminati, Freemasons, bino byonna biina ensimbi nnyingi nnyo. Ensi eno etambulira ku maanyi g'ebibiina ebyo. Babiyita ba cabals, ebyo nakyo kibiina. Skull and Bones, ekyo nakyo assassins, ebyo bibiina secret societies ezeekwese, naye ng'ensi eno kwe zitambulira. Kakati katutuuke, okimanyi bulungi nti entalo nga World Wars, ebibiina bino ebyekwese byazitandikanga naye nga toyinza kumanya. Era omuli eddiini y'ensonga lwaki owulira Hitler yabula naye ebibi tekikwewuunyisa nga banaddiini abakulu baali mu kubula kw'omuntu ono. Bagezi batandikawo entalo olw'ebigendererwa byabwe. Okimanyi nti smallpox asituka atya? Ebimu ku birwadde bisituka okutambuza ekintu kiri ensi eno ekole bweti eyugube. Smallpox atandika wakati mu ntalo ez'amaanyi. Kakati mu nsonyiwe nyina okukola akantu kano. Eno tulina olunaku olukulu, kati abakulu bakuba fireworks olw'okulujjukira, naye Mukama ansaasire, ndowooza mujja kuwulira. Nyina okukola akatambi kano nkamale
kogera ku byafaayo secret societies z'otolaba na maaso naye nga zitwala ensi eno efugibwa obuyinza obwo bumu. Yensonga lwaki olaba covid wuuyo aba akyagenda mu maaso ate ogenda okulya ate ku Ukraine wuuyo aba akyagenda mu maaso. Kwegamba omuntu abeere ng'ali ati talina kyategeera, talina n'amagezi ganoonya Katonda, naye ng'ate bo bagoba ensi okugituusa mu bukulembeze obwo bumu. Era bw'oliba ofudde olibimanya ng'ozuukidde nti byatuukirira, bw'onooba omulamu ojja kubiraba. Tugambye ebigendererwa bya bukulembeze obwo bye bayita New World Order olufuutifuuti, amawanga ag'amaanyi nga gatuula wakati ng'ebibiina ebyo bifuga naye nga byekwese nga ne bapulezidenti mwebali. Wali otegedde nti ensi eno waliwo ab'amaanyi bali babiri, owa wano ne Russia. Naye wali otegedde Russia yagwa atya? Ekitundu ekyasooka yagwa, jjukire naye yali munene ng'ensi yaffe eno gye tulimu, naye yagwa. Bw'emala okugwa nga bani abagisuula? Ab'amaanyi bano banne baabali tebakolagana. Nyina kuba amaanyi nono agamba nyina kuba amaanyi, naye ng'emabega waabwe ebibiina biri bye mbagamba. Kati bayuuguumya Russia oyo, bamusalako ensi ezaali ziri naye zeekutula. Bagenda eno mu bawalabu sayidi eyo Afghanistan, babagamba tujja bayamba mu kuba omulashi oyo. Babeerawo mpola bamuyambye akubye omulasa mpola, omulasa bamukubye mpola, omulasa bamukubye kakananga kigwo, omukulu takyalina maanyi. Naye era gy'osanga n'omulabe waffe nti yali mukwano gwaffe eyakuba the tallest building mu New York, omukwano gwava eyo naye namala neyeefuula. Olaba naye nga bibiina ebyo ebitalabwa na maaso bikola, amaanyi gana kusigala aga, era bwe ganaasigala aga gakwasa amaanyi munaddiini oli obuyinza okufuga ensi. Ate awo batunuulire anoonya Katonda n'amazima bamuyigganya. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso ng'entalo zisituse, n'owulira ate waliwo abambi abanoonya obubudamu Morocco, abava Sudaani, Congo, bambi badduka banoonya obudamu mu Spain, n'owulira nti bangi battiddwa, baafudde abantu ng'ana mu something. Era olutalo lugenda mu maaso naye lusituseewo olw'ensonga z'otoyinza kugamba tezisobola kubeera avoided. Kanziremu olutalo olw'ensi ezebbiri
lusitukawo olw'ebigendererwa. Lwaki lwa bigendererwa? Ensonga ezireeta olutalo olw'okusituka zisobola okwewalibwa. Gwe bw'otegeera nti oli omuntu mubi n'ogamba naye omuntu ono mubi, bwe mba njagala omumukuba nyina okugenda ku neighbor woono ne mumuggyako. Bwe naamuggyako ono, jjukira emabega eno nkoze ekibiina ekigamba nti nze nyamba buli ayingira mu kibiina kyange. Buli akiyingira mu kibiina kyange nja kuwa obukuumi. N'ogenda ng'osensera ensi n'ogimalawo n'otuuka ku mulabe wo namba 1. Omulabe wo namba 1 n'akaaba naye n'agamba nti bw'otuuka ku neighbor wange ono ajja okulaba ebiri ewange ng'ayita mu ddirisa, awo ojja kuba ontuusi era awo nja kutabuka. Gwe n'ogamba kangendere ddala ewa neighbor w'oyo mulabe wange, musikeesike ajje ewange. Bw'anajja ewange ntwale amaaso gange ngateeka wali agamukuuma. Omulabe wange oli musembere. Kakati bw'olumba omulabe oyo ng'omanyi bulungi bw'osikiriza ono neighbor w'omulabe ono, omanyi bulungi nti omulabe wo oli ajja kukuba. Omulabe wo n'ogamba munnange togeza ne weegatta n'omulabe wange oyo, oneegatta naye mu butuufu nja kuvaawo, obuntu bujja kufa, nze ndi wa kukukuba. Gwe n'ogenda mu maaso n'ogamba nze nkutwala gwe, bw'ojja ewange jjukira nze nzijja kukukuuma, nsimbaawo amaaso gange. Kyekiri mu nsi zino ebbiri. Kyali kisobola okubeera avoided, kyali kisobola okubeera nga entalo terubayalawo, naye olw'okwagala neighbor ne bajja ayingire mu nsawo eno. Bw'ayingira eno mu nsawo kitegeeza bw'anaayingira ogenda kuleeta wano amaaso agatunula mu kisenge ky'omulabe wo namba 1. Omulabe wo namba 1 agamba awo kisoboka. Kati agabiina gano gatambuza ebintu bino. Wabeewo okukubagana okukuulaba, naye era ebigendererwa ojja kulaba nga omufuzi omu akaabirirwa aleete emirembe, ajje agatte bino agatte bano, kubanga omulabe oyo ssaawa yonna gyagamba nja kunyiga kulitulisa ensi yonna, nze nja kulinyigako. Kati bw'anaga nja kulinyigako bakabeewuse b'omukama munaddiini jangu otuyambe. Olwo ebigendera byabwe nga bigenda, ebigendera bibadde set mu COVID. Abantu bagemye bafunye certificates okuteeka abantu mu system nti ensi egenda kufugibwa, nga toyina omulabe wo omwegatta, nga mulina omulabe omu n'enemewo mujja kuba mwegatta. Omulabe omu yagase ensi. Kakati ensi eno esigalidde na zino endala zigamba wano unity. Y'ensonga lwaki olaba obubakubono n'asaakaanya nnyo, weebuuze nti ddala ebintu ebijja ebiri. Gwe buli lw'okuba okuba ssomero, buli lw'okuba okuba kindergarten, okuba maternity, okuba shopping mall, tolikubako barracks. Olabira ddala obuzannyo bwa secret societies zitwala ensi eri ekigendererwa. Kigendererwa ki ekigenda mu maaso wakati w'entalo zino? Omukulu omunaddiini twalabye malaayi agenda kukwasibwa obukulembeze. Ng'ani amukwasa? Ow'amaanyi omu akira.
omulala. Naye tekitegeeza nti omulala oli ajja kusaanyizibwa, ajja kusigalawo bambi n'obunafu bwe naye nga waali nga n'otwanyitwanya atuyina era nga tomala gamutambaala otyo. Bityo ebiri kikigenda mu maaso. Wali okitegedde nk'ekyokulabirako abapresidents wa Ukraine ne Russia. President wa Ukraine ye amannya ge ye Volodymyr Zelensky. Ono yayingira ku bukulembeze mu 2019 mu Yudaaya wawu, maama we ne kitaawe ba Yudaaya. Ayina digiri ey'amateeka naye yajja mu nsi nga muzannyi wa mizannyo, muyite comedian. Ye president oyo comedian, era obwa comedian obulaba ngalaga era bannange munyambe mundekeredde, mulabe basse bano bonna, laba abadde azaala bamusse. Comedian obulaba ensi nekaaba, bannange abantu bali bubi, mubayambe. Comedian mu Yudaaya wawu, lawyer, bazadde be bonna balina degrees ez'ekika ekyawaggulu. Ate ka tutunule ku wa Russia. Putin naye era Volodymyr Putin kigambibwa ono oli Zelensky mu Yudaaya, Putin mu Russia, maama we mu Yudaaya wawu. Mukimanyi nti Abayudaaya bw'aba nga awasizza atali mu Yudaaya, ennyumba yonna ebeera era Njudaaya. Maama we yakuza Putin mu culture y'Abayudaaya era oyinza omuyita Omuyudaaya naye nga ye mu Russia, taata we mu Russia. Era basinza eddiini ya Orthodox. Eddiini eno eya Orthodox mugimanya, amadiini gonna eyo nalwo kyakuyiga kirala. Amadiini gonna gaava Roma, gonna kebe y'Abasiraamu. Naye eddiini eno yakyankalanamu ne Roma, naye mabegaawo ties zaddawo, omukwano gwaddawo okutojjera. Era n'omukulu Kabajumbira Papa n'ayingirako e Russia okumala emyaka emingi nga tekiriwo. Gye tulaga olabayo, ssaawa yonna ojja kulaba ng'omukulu ow'e Roma ayitibbwa, aweereddwa amaanyi ag'okutabaganya abamegganyi bano ababiri. Naye nga kiki ekiri emabega? Ebibiina bino ebiyina maama waabyo gwe twalabye mu kubikulirwa essuula e17 Onyolo 15. Ffe tuli wano tuwoggana, ate bannanga Ukraine Russia mubi nnyo, Russia mubi nnyo. Zajja wattu omubi bamukyokooza. Singa ekyokulabirako kye tulina obulungi kyekya Katonda ne Sitaani. Yes, Omurasha mubi naye asobola okubeerawo ku nsi. Gwe omubi yenna omutta busi, akuwalana omutta busi, n'omusajja ono asobola okubeerawo awaali n'omussaako eriiso. Katonda Sitaani bwe yamala okwonoona teyamukuba kumutta, ate nga alina obusobozi bw'okumutta, naye yamusuula ku nsi. Yanoonya ekifo omwali awali
less risk oyasula sitaani era kyali mulamu nakati paka okudda kwa Yesu ono katemba gwe tulimu wanaggweerako be pap Yesu adde sitaani alokasanyizibwewo ne abamusenzeza abamwagadde era nkusabira oleme kubeera mu bamwagadde kubanga ali foreign gy'oli watondebwa Katonda era yasindika omwana we najja ku nsi kuno n'afa akuzzeeyo asasule penalty eri ey'okufa n'emirembe etteeka eryali ligamba nti bw'olya ku muti guno ojja kufa tojja kuba mulamu najja nasasula etteeka eryo ebigenda mu maaso asomamu ategeere entalo zino zina bakazanyirizi secret societies zizitambuza owulira climate change naye ng'erina gyeraga ensi eyonoonese nnyo tudde ku mutonzi omutonzi agambibwa okuddibwako ye mutonzi malaaya agatta bino ne biri obuwangwa ne katonda tagattiriza toyinza kugamba omugatte n'ebitonde bye yatonda mu kusinza agamba ye wa bujja era obujja obwo oba oyagala okubumanya tunuulira omwami ne mukyala we kakati gwe ng'ojja ogatta nti nange ndi bbaawo ebyo tebikola eri Katonda drama ono yonna agenda mu maaso atwala bukulembeze kubuwa malaaya oli alyoke atulugunye yakikolako dda yasaanyaawo abasomi bonna abaali bamuwakanya era ajja kukiddamu ku mulundi gwe guno ogusembayo bayibuli egamba neewaliriza era ekyokulabirako etuwaliriza wano mutuge maagayiso ekyo kikyali kituuza bakiyita kigula luggi ekyentiko kijja wategedde omukulu wano yatugambye nti abasajja abarasha bano bannaye bagenda kweteekateeka okulumba cyber attack bagenda kuteekateeka okulumba entambula y'ebyensi bayinza okukuba ebyebyensimbi banks ne bazicyankalanya okukakana nga tugamba tuve ku currency zino ez'empapula tugenda kudda ku system endala ennyo eya science ng'ojja kubeera ensi yonna erina system y'emu ey'ensimbi tulabe omulabe gy'anaava ng'okuba nga toli mulabe waffe kati ensimbi zitambulira ku ssente emu ebyo byonna biraga nti okununulibwa kwaffe kutuuse tegeera ebigenda mu maaso tegeera nti gwokyawa okaabira mu Russia mubi omu Ukraine waliyo ebiri emabega ebitambuza ebintu ebyo noonya Katonda wo mu kiseera kino nga kikyasoboka Mukama Katonda waffe watuwandiikira obunnabbi buno ng'oyagala tuleme kubula n'obwo obulimba bwe obwamalaaya ayambadde kola naye nga munda musege otuyambe okubinoonya tubizuule tulaanye ggwe amazima ameereere ebigenda mu maaso yongera okutuwa amagezi agabinoonya tunoonye n'ekisa kyo batusabye nga tubisa mu nnya l'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amiina.